Olutalo lubaluseewo wakati wa Bebe Cool ne King Saha nateera ago genkuletedde mu lunaku olwaleero. Yes, omulungi yekumide ku Good Talent chokola kyekisingira ddala okubeera ekyakabi. And of course tusiima nnyo gwe yatuwa omukisa n'obeera nga wa subscribinga atuguddeko olunaku olwaleero tujja kubeera nga tukusaba obeere nga subscribinga nateera tubeere nga tukutusako amawulire agaba gatambula mu kisaawe ekya entertainment wamu ne politics wamu n'amawulire ago gaba gagenda mu ggwanga Uganda obeere nga ogamanya. Right now amawulire genkuletedde ge ga mwana mulenzi ono ayitibwa Moses Sali wamu n'omuyimbi ayitibwa King Saha. Olutalo lubaluseewo nateera jjukira bano ababiri bazze beerumanga nateera olunaku olwaleero era kirabise ne kigenda kubeera nga kiddamu oluvannyuma lw'okubeera nti mu Uganda waliwo ekibiina ekya Ugandan Music Association oba ekya HUMA nga bali mu lwokaano lwa kubeera nga balonda omukulembeze w'ekibiina ekyo balabe ani agenda okubeera pulezidenti waakyo. Kakati ku bayimbi abazze ne babeera nga bajjayo foomu okubeera nga beesimbawo ku bwa pulezidenti kubaddeko omuyimbi ayitibwa King Saha yajjayo dda foomu ze, omuyimbi ayitibwa Daddy Andre wamu n'abadde pulezidenti waakyo Cinderella Sanyu okuva n'abeera nga agamba naye agenda kuddamu yesimbewo. Kakati ne babeera nga abayimbi baliwe batyo wabula abantu basinze kubeera nga essira baliteeka ku muyimbi ayitibwa King Saha wamu ne Cinderella Sanyu Cindy. Kakati olunaku olw'eggulo Bebe Cool yabadde wali ku levels ng'alina ekivulu ky'alina era n'abeera nga we yabuuziddwa ku beesimbyewo ku bukulembeze bwa HUMA agenda kubeera nga alonda ani, yavudde n'agamba nze kwabo sina gwe ngenda kubeera nga nnonda kubanga ekisookera ddala Cindy yandiyadde mukazi mulungi kuba n'ekisookera ddala mukazi maama mufo ky'okubeera nga agatta abayimbi ate ye mwanattu yasobola kubeera nga abaawulamu teyakola mulimu gw'alina kubeera nga gumusuubirwamu era ye tasobola kubeera nga alonda Cindy. Bwe yatuuse ku nsonga ya King Saha buli omu ng'abadde amanyi nti nga bw'atagenda kubeera nga alonda Cindy ate ayinza okubeera nga ayisayisa ayinza okuba nga alonda Saha. Yagambye nti ono King Saha tasobola kuba nga amuwa akaluluke kubanga endabika ye tasobola kubeera nga emufuula pulezidenti. N'agamba nti ono ye ayogera lwatu nti anywa enjaga era namwe mwamulaba bulungi nnyo ku TV ng'alayira nga bw'anywa enjaga. Kati oyinza otya okubeera nga oddira akaluluko okawe omuntu omuyaga nga naye yennyini akyogera lwatu nti anywa enjaga. N'agamba nti waba n'abanga be basigaddeko ababiri abagenda okuba nga beesimbawo talina kyakola kalulu ajja kuba nga akawa Cindy naye nga tasobola kawa omuyimbi ayitibwa King Saha omunywi w'enjaga. Era ku ssaawa yemu yavudde n'abeera nga ategeeza nti ye Bebe Cool musuubireyo battle wakati we ne Chameleone essaawa yonna era musuubireyo concert gy'agenda okubeera nga akola awo mu maaso wamu n'okubeera nga yabatangaazizza ku bintu bya embaga ye n'omukyala ayitibwa Zuwena nti essaawa yonna embaga egenda kubeera nga nte eyingirawo wali eri musobole okubeera nga nte ye munammwe mulaba omwana muwala Zuwena bw'anyumira mu kadaali ate era ne battle eyiye n'omukulu ayitibwa Jose Chameleone tegenda kubeera nga essuuka guno omwaka erina okubeera nga ebeerawo era mubeere nga mugyetegekera bulungi nnyo okubeera nga munyumirwa omuziki ngoma ku ngoma wamu ne concert gy'asuubiza okubeera nga yes egenda kubeerawo essaawa yonna. Fonaawo gego gensobodde okubeera nga nkusakira mukwano gwange ali ku Good Talent kyengenda okuba nga nkusaba kubeera nga weekuumira ku mukutu nate mbeere nga nkuleetera amawulire amalala atanaba kuba nga subscribinga tubeere nga buli kimu tukifuna ffenna babiri. For now, bye.